Leero mujjako akawuuwo. Oyo gwoteberezaamu kuba nti alina ekirwadde kino. Si mulabe nti olina omukuba amayinja, si mulabe nti olina omukuba akatayimbwa. Mulwadde. Kirala tuvumiridde ddala abo ba propagandists abagenda nga balimba ku social media nti emmere eno gye tuwa bannayuganda baffe erimu poison. Leero mujjako akawuuwo. Emali yaffe yonna evunze, batuganye okukola ate tufulumyako ebweru tusobole okukola, batukuba emigga emiyitirivu, tulinga abatali bannansi abagwira. Batuyiganya oluyiganya batukolere wa leero simanyi nakumanya abasajja batuyiganya baba batuyambe baba bali emotoka kakali wali kajja tukwata. Leero mujjako akawuuwo. Ne president waffe Museveni ne Bobi Wine. Abantu bagume. We don't know why he wasn't brought in court, but according to the remand warrant, he was supposed to come to court today. Gano n'amalala getuleese mujjako akawuuwo.